Sebinaagine engagga kiva mu kigambo so omuyimbi w'eggwanga nga bwe mumanyi yenza abayimbira eddoboozi abangeri tyabanga omulembe guno omulembe omutebi twagine engagga abeera musajja wankima ye muntu abeera ne ssente bakijja ku kiri embizeewo naamwe abatunda ebyabakadde mbalabula Obuganda mubulese wesimye olw'omulembe guno omulembe omutebi nananananana yensonga enkulu abange gye mbagamba nsiko ensajja ebeera eyinaayina ndi musajja wankima ndi musajja muganda ekitone kyo kyabuzaale bajjajjange mbuto giraze tojjera embuga olw'akaaso mpanga alengera ebule yasiima tube bakongoza babogo twebuge olw'eddoboozi lya baffe tuleme okubo basekitooleko bakatumba baali bayimbi ewa kabaka mu lubiri emmengo baali baweereza era bwe ntandika okuyimba bakadde beebuuza baga omwana afaananye jjajjaawe Ssemukoteka nate n'olunaku olwaleero nkutuuseeko okubanga nkuliisaako ebimu ku ebyo ebikwata ku kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu music analyst. Osobola okunsanga ku YouTube nkugamba nti subscribinga then nakadde okanyigako n'obanga osobola okubeera nga ofuna emboozi zino. Ku Facebook eyo nayo gye tuli emirimu tugikolera ddala. Eyo no gye tusinze okuwangala. Facebook yezadde gino emikutu emirala ne ku TikTok gye tuli. Era ku Facebook abagoberezi bange mbategeeza nti kyaddaaki twazeemu okola nga bulijjo. Bangi mubadde mugamba nti page muginoonya temugiraba yatuukako obuzibu ki oba navaako. Nedda page eyo yafunamu obuzibu, yalina omusango gwe yazza. Ate ffe va ku bino ebye Uganda nti osobola oteekayo engasi ne babeera nga munnaaye bajjulula ku kibonerezo kyo ekya Facebook kibeera kya mwaka mulamba. Kati mwe abateekako ebintu ebitategeerekeka oyinza okumaaliriza nga bakutadde mu shadow ban ya mwaka mulamba. So far kati omwaka gwaweddeko Facebook era abasinga kati mutandise okubeera nga mugiraba recommended. Olunaku olwaleero ndina wano abagenyi bano nabo tutambula nabo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Oba oliawo oyinza okuba obadde tobamanyi naye nga bagamba nti gannyana gannyebwa mu wangaazi. Omukisa guno ogenda kubanga obategeera. Ngenda kubawa omukisa batweyanjulire. Erinnya Nkono Muhammad, ndi musajja muwandiisi wa nnyimba za Kadongo Kamu. Nsangibwa Nansana yewali obutuuze bwange gye mpangaalira ebbanga lyonna. Bassebo ne bannyabo nsanyuse okubalabako. Okay, kati oye Mwami Nkonwa Muhammad. Mwami Nkonwa muba mweddira ki? Tuba tweddira mbogo. Muba mweddira mbogo? Yes. Musibuka kitundu ki? Ndi musajja nzaalwa Yesingo. Oli Munasingo? Munasingo. Kubanga ebintu bino ebigenda nga bikyusanya kati mbadde simanyi nti n'Enkonwa muganda wange. Era nze ate we tubeera eri tulina amannya nga Kisambira, tulina Bamukungu, tulina ba Isiko. Ago otuuka e Busoga n'oyogera amannya ago. Awo oba omanyi nti oyogera n'Abayiseigaga e Buganda be bayita ab'Embogo. Tugende mu maaso. Amannya yenze Sebinaagine engagga Ronald omuguzi w'ebirime. Ndi musajja muyimbi wa Kadongo Kamu. Abagenda beeyita ngamba empologoma sajja Ssaabasajja Mwenyango. Weebeera tewabula okusagambiza okunja omutonza ggulu tweyanze. Kabaka oli kasooka mpanga alengera ebule wasiima n'otukwasa omulembe omutebise bufu bwangu. Kati oyinza okusigala ng'obuuza nti ono yaani? Mpoozi ono ebibuuzo ebisinga era bigenda kudda nti woono nti oli muwandiisi w'ennyimba za Kadongo Kamu nti tuwandiikiremu oba tuyimbiremu ezo z'okola ki? Naye ono akulaze nti ye muyimbi wa Kadongo Kamu era ezo ze zimu olwo lwe lumu ku nnyimba
zazze ayimba. Kale baganda bange mbagamba nti programu eno eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocational School basangibwa ali ku Mule ebulenga ku 7. Twalayo omwana bamubangule. Then balina Twinex International awo ebulaga. St Michael Educational Center abo basangibwa Kiwanga Mukono. Badde ne boarding basomesa okuva ku kindergarten okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana bamubangule. Gwe eyeetaaga okubeera nga olange ebyamaguzi byo osobola okuntuukira ne tulaba butya we tubiteeka ku channel yaffe eno. Oba oliawo binza okuba nga bituuka eri oyo eyeetaaga ebyamaguzi byo. Ensi eno weetuuse awo kati wetutambulira. Social media ye wetugo. Ojja kwesanga nga obudde bwa radio TV abantu balina butono, naye ebiseera ebisinga omuntu buli waayitira bw'ati abeera ne channel ye. So ndina abagenyi ow'Embogo mwami Nkonwa Deni ne Sebina Ginengagga ow'Enkima. Soko tereze ekigambo Sebina Ginengagga kiva mu kigambo Sebina. Ndi musajja wa Nkima, nzaalibwa mu Busiro Banda Bukaada wano e Wakiso. Okay. Linnya wogamba abasinga okubanga tukoma ku Sebina. Naye ate singo mmanya naye bw'olirambulula ne liggwayo nga bw'ogamba nti basajja mivule gibwatula ne giggumiza. Noono Sebina Ginengagga abeera musajja wa Nkima, ye muntu abeera ne ssente. Bakijja ku kiri embizeewo mu nsiko ensajja ebeera eyinaayina. Ndi musajja wa Nkima, ndi musajja Muganda. Okay. Nzaalibwa mu Buganda. Busiro wano e Bukaada. Ndi musajja Musoga. Okay. Nzaalibwa Busoga. Nazaalibwa Busoga. Oli Muganda wange. Naye nkolera hano mu Buganda. Era nafuuka Muganda. Era abanjiikiriza Baganda. Nange njiikiriza Baganda. So mwami Nkonwa ne Sebina Gina Engagga nsanyusa okubanga mbasanga ono wa Luganda ekika kye kimu lwakuba tukyusanya mannya eri tubeera Baiseigaga. Ati Busoga eyo enda kubbirako abamu ku bantu beweddira nabo. Waliwo ono eyatuleetera obuzibu alitwala Kadaaga. Kawadde kaama alitwala Kadaaga. Oyo ne ye patroni w'ekika kya Baiseigaga oba ab'Embogo mu Busoga. Ekitebe kyaffe kisangibwawo Iganga. Awo ku nsozi awo kati tulina ekintu kye twalabanga kiyitingana nti Kadaaga bamulabye mu ssabo biki. Nedda teyali mu ssabo, yali agenze ku kitebe ekya Baiseigaga oba ab'Embogo mu Busoga. Era kyemmanyi nti mpozi ano e Buganda ekitebe kyaffe kiriwa? Muggulu. Ekyamwe kiriwa? Ekyab'Enkima. Ekyab'Enkima Bira Bukaada. Bira. Wali otuuseeyoko? Nali ntuuseeyo ewa Mugema. Mbeera ki eriwo? Embeera yonna eraga ennono yosanga wali eri. Kati ebyo bye bintu ebimu bye tulina okukozesa tusomese bannaffe abatamanyi buwangwa n'ennono. Nti ebintu ebyo omanyi abantu baagadde nnyo okwefuula abazungu ne bagenda nga bazunguwaza buli kimu, nga omuntu okulaba nti okoze oba ogenze mu kayumba akafaanana oyo sitaani biki. Nedda alitwala Rebecca Kadaaga yali ku kitebe kya Baiseigaga oba ab'Embogo wetusibuka Eiganga. So teyali mu ssabo, yali agenze ku nnono ye gyasibuka. Nga naawe wogendewa Ebbira naffe oba tuyinza Muggulu ewa Kayiira. Kale eyo tuveeyo, abakitegedde nkugamba nti subscribinga kyoyagala kyonna kiteeke mu comment section tusobola okubeera nga tujja ne tutereza wetuwabyemu osobola okujja n'oba nga oluŋŋamya. Ngenda tandika ne mwami Nkonwa. Mwami Nkonwa, ekisaawe kino okiyingiramu ddi? Ekisaawe kino mwami Muzungu nkiruddemu okuva nga nkyali mwana muto ddala. Nze nali mwana muto, ndowooza nga mu 2006 omukadde kanyabirizi wange oyaba maama wange kwenyonka yantwalanga wansi n'atuula mu ntebe
nze nentula wansi nempuliriza music wa phone wa Kadongo Kamu era ebiseera ebyo njijukire waffe eyo. Wawulirizanga walaba? Nalabanga nali mwana muto naye nga ndaba kyova olaba n'okutuuka essaawa ya kaakati ensonga eno ennyumira nnyo ate nembeera nga nange munda muli ngenda njikuguka mu mbeera zonna ng'okuwandiika music esebo. Kati mwagendanga mu bivulo? Mwagendanga ne maama? Twagendanga mu bivulu. Kadde maama n'ayingira ye yasasulanga ate ebiseera ebyo maama bwe yasasulanga omwana wabanga wa bwereere era nga tuyingira ne tutuula ne tulaba embeera ezo. Ne mulaba embeera. Mukadde wange wangi taata Sebina agine engagga kyemanyi pepa zigenda kuyiika wano. Olupapula mbaawo n'olunyamba okutambuza obulamu. Kati olukuyamba okimanyi ogenda duteekaano nange lunyambe. Kadongo Kamu ono ekitone okijjawa? Ekitone kyo kya buzaale. Bajjajjange Basekitooleko Bakatumba baali bayimbi ewa Kabaka mu Lubiri Emmengo, baali baweereza. Era bwe ntandika okuyimba bakadde beebuuza baga omwana afaananye jjajjaawe Ssemukoteka bannange raba olwo ntandikira mu ngoma eŋŋanda era n'essaawa eno ndi muweereza ku mikolo egy'enjawulo. Mpeereza nga nnyimba ez'emikulu bajjajjaffe ze baayimbanga. Gwe mulimu gwange ne Kadongo Kamu ne mugattira okwo kubanga kyonna kitambulirwa wamu kyensuubira muzungu edda twatambuliranga ku nnyimba z'emibala nga tukuba emibala. Ate n'ekyo tekyali wano mu Buganda bwokka naye ensi yattu Uganda yonna gye yali yeegattira ffe twava mu buwangwa. Bano abazunguwaziza ensi be bagenze nga babuza ebintu ebyo kubanga abaana kati tebakyabimanyi. So gwe ekitono okijjeeyo n'ogenda nga naawe ozuukusa n'ebirala byagaana okugeza ng'okusoma. Sijja balimba abantu ekitone nga kinsika. Nagezaako ne mbaako wenkoma naye omubbali gw'ongukubira ddala. Basudde yagamba abasinga okusoma kuyamba kuyiga Luzungu ogenda Bulaaya naye nti nyweza wano obwongo. Singa obwongo buba bubaze bulungi oba oliawo ebirala biyinza okuba bubiriza. Kati kino kigenda eri mwenna tugenda kubeera nga tuinteractinga. Ababiri musisinkana mutya? Nsisinkana mukwano gwange oyo nga nina wendi mukola rehearsals mu bino ebyange byenkola ebyokuyimba. Rehearsals kwe kwegezaamu. Nangamba nti naye nakunoonya dda mbadde nkunoonya ebbanga lino mmanyi tomanyi naye nze nkola ki nkumanyi nga nangamba ayina yandabaalaba dda mu competition ezo ez'enjawulo. Naliko mu competition eza Kabaka ezategekebwa Emmengo awo abantu nabayuuya ne mbasuulira. Nangamba yandaba dda ninga tusisinkanye. Nangamba ayina byasobola okunkwasaganyizaako ate ne tubeera nga tutambuza olugendo lwaffe. Ningamba ekyo kirungi. Agenda okwogera waawummulira oba waabeera ng'ate mulirwana. Tuli ku kyalo kyekimu namunoonyezaawo ne munoonyerezaawo bwe munoonya ne mufuna bwe nti twatandika okutambuza embeera. Ndi musajja mulungi mu kuyimba n'amaloboozi bw'oba ogawulira otegeera kyenkola naye ate siri mulungi mu kuwandiika. Ekyo Mukama teyakimpa. Mu kuwandiika mu kuyiiya? Mu kuwandiika. Nati nkugambye ebitabo byanzanya nnyo. Naye osobola okubeera omuyiiya. Weebali nnyo ekyo kiri mu bwongo kubanga bw'obeera omuyimbi kyemmanyi eyidi ebeeramu naye ebigambo by'olupapula wano okutonyeza awo siri mulungi. Kati bwe nkwatagana ne mukwano gwange oyo ng'ate ebyo byasinga okutegeera ng'agattako okuyiiya okuwandiika ne ŋŋamba ate awo lubadde ne tutandika okukwasaganya emirimu okuva nga 2018
tukwasaganya emirimu gino era agikola bulungi. Siina muntu yenna ayinza kumpoomera kirala ne kinnyumira nenkiwa bantu nekinyuma nga siye. Okay, muganda wange wabadde ayogedde ku kigambo ky'obuyiiya okuwandiika n'obuyiiya. Ebigambo ebyo byawukanirawa? Okuwandiika n'obuyiiya, ekyamazima kiri nti ebigambo ebyo buli muntu yenna asobola okuwandiika, naye kiri kiba kitone Katonda kyaba yakuwa ekyokuyiiya. Okugeza, ndowooza waliwo akantu kano akagamba nti nze bwe ntuula ne nfumiitiriza. Okufumiitiriza obufumiitiriza kigambo osobola nfumiitiriza noyagala osobola okiwandiika, ne bw'omala okufumiitiriza ebigambo ebiddako okulabika ki ky'oyagala okuyiiya okufumiitirizaako. Kati nze essaawa yakakati nga bwe mundaba wano ffenna tuli Bambogo muganda wange era nsanyusa okukulaba. Nange bwentyo. Amazima gali nti kati tuli mu kuyiiya luyimba lwaffe olw'ekika eky'Embogo olugenda okugenda ewa maama Kadaaga n'essaawa yakakati. Ebigambo bino we byawukanira mu nsonga z'okuwandiika n'okuyiiya. Amazima gali nti okuyiiya si kyangu. Ku babiri, ku muwandiisi n'omuyiiya, ani alina omulimu omunene? Ffenna omulimu munene kubanga okuwandiika okuyiiya tekimala kubanga ne bw'ona obiyiiya ate nga tosobola biyimba kigenda kukuyamba ki? Nze mbadde mmanyi nti omuyiiya ye muntu azimba, kati omuwandiisi n'akissa wansi mu kitabo. Olwo kati omuyiiya omuyimbi ye n'atandikirawo okugegenya ebyo bye mukoze eki nga agenda amastering. Nga waliwo enjawulo? Kambuuzo ekigambo ekintu kino mwangi taata omuwandiisi omuyiiya waliwo enjawulo? Waliwo enjawulo nga nze njiraba. Nga bwe nagambye nti nsobola okuyimba ate ne njiiya naye ate sisobola kuwandiika. Kati mu music ki ekisinga okukaluba kwebyo ebibiri? Ekisinga okukaluba bwandibadde buyiiya. Kubanga waliwo abayimbi bangi ng'owulira ayimba ebinyuma naye ng'ate tasobola kuyiiya. Naye ate ne wabaawo asobola okuwandiika naye ng'abikomya biwandiika mu mpapula talina kyayinza byongerako kuba si muyimbi. Kati ate Katonda waliwo baagemulira n'amuwa byonna n'ayimba n'awandiika n'ayiiya. Kati ate nze byo Katonda teyabimpa byonna, amaanyi yagateeka nnyo mu ddoboozi. Yampa nnyo eddoboozi, mwebaza Omukama kubanga bangi nkikola ne basiima. Era gwe mulimu gwe nnoonyamu ssente buli weekend mbeera ku muzindaalo kuyimba naye ate siri muwandiisi. Kati Mukama wange oli ye n'akwasaganya ebyokuwandiika. Kati ekigambo ekitukubaganya empawa wano nsaba buli omu agende gy'asobola anoonye oluyimba lw'omugenzi Livingstone Kasozi lwafuluma 1994-95 olugendo lw'omu Amerika. Kubanga we baasitula ano mu 91 ne boolekera amawanga g'Abakyeruppe baakola basudde we yakoma yakola bye twalaba. Sebata n'akola ekijjulo ky'e Bulaaya, kati n'ono n'akola oluyimba lwa olugendo lw'omu Amerika. Ye Livingstone Kasozi okwawukanako ku balala essira yaliteeka ku buyiiya n'obwegassi mu bayimbi. Wanga yagamba nti w'otuuka mu Amerika omuyimbi alina oluyimba olumu omusanga ennyumba yazimba omusanga gundi nga n'emmotoka yeevugira. So nga ano omuntu abeera ne alubamu n'omugugu gw'ennyimba naye ng'ekyamazima n'ekyemisana ayinza okikuba endobo oba okubanga alya ya misinde aliira mu butabo. Kati ye ng'agamba nti kyandibadde kirungi singa abayimbi tutuula ne tuba nga twekolamu omulimu
ne tutegeera buli omu kyasobola okuba nga akola. Gwe atalina eddoboozi naye ng'omanyi okuyiiya, yiiya owoono w'eddoboozi akole ki? Mu bufunze omuzungu kyayita record label, kubanga record label ebeera mu ddala okuva ku ba manager, onamanaginga bivuga, onamanaginga muyimbi, onamanaginga bakubi, onamanaginga business, mirimu. Ffe wano ekitaliiwo. So kati kyekintu kye mubadde mugezaako okubeera nga mukola. Kati obwangu n'obuzibu, muno omuzira nkima omugagga, omuzira nkima omusanzeemu bwangu ki? Musajja nnyanguyiza nnyo obulamu okusinziira ku ebyo byayimba. Kwegamba ne waaba tantumye kintu kyonna, manyi obusobozi bwe obw'eddoboozi lye, kubanga ye Katonda yamuwa n'amala. Kati bwe mba ntudde nga nyina oluyimba lwenjiiya, luyiiza na mu ddoboozi lye, kwegamba sina bukalu bwonna bwe nsanga mu ye, kubanga Katonda kye yamuwa ate ye akinyanguyiriza. Bwe mba njiiya oluyimba mbanga nze agenda odduyimba. Kubanga agamaanyi Katonda yagamuwa. Kati kyekyo kyenjagala, bangi abayiiya ennyimba, musinzirira ku ki ng'oluyiiza muntu? Kati nga bwe nkugambye nti omwami oyo bwe twasisinkana, okusinziira lihaso kwezo ze yali akola mu kiseera ekyo, n'empulira eddoboozi lye nga poomu. Manye eddoboozi lye likkakkamu lya kawoowo. Bw'oba otandise okumuyiiza oluyimba, kwegamba oyiiya n'owulira nga ddala ddala ensonga ezo agenda giggusa bulungi. Yensonga lwaki sikaluubirizibwa nsonga yonna. Muzungu David nga njagala okunjiyiza oluyimba kineetaagisaako ki? Ndowooza kwogerezeganya tewali kirala. Muzungu Davis bwe twogerezeganya ate era ne tutuuka ku nkomerero ya byonna, kyekisinga obukulu. Kubanga esebo wano kyemanyi abayimbi tubalina bangi, oba oliawo bangi ng'alinayo omuyimbi we yandyetaaza ayimbe. Ebigambo bino byoli mu kuŋŋamba, kyemanyi ali eyali mu biraba biyinza omugattako oba naye okubeera nga yeetaaga okubeera nga ayanguyirwa. So ye neetaaga ki nze okuba nga onkolera omulimu ogwo? Kati ennaku zino ebintu byagonda bwana muzungu. Masimu gajja, ku mutimbagano kwetuli, tusobola okuba nga mubutuufu tuwuliziganya mu mbeera yonna. Ate kaakati muzungu wentuuse wali ggwe, ekirala kyeki kyagaana, kubanga buli kimu yeggwe byonna. Omugagga ow'enkima wangi taata, nkyali naawe. Bwangu ki oba buzibu ki bw'osanze mu omuzira mbogo? Nsookere ku byangu oba ebizibu? Ffe ebiseera ebisinga we twagira omuntu osooka ategeera bubi bwe. Obubi bwe buli muntu alina ekibi n'ekirungi, era ali perfect oyo sitaliyo. Obubi bwa mukama wange bwe nandibadde nsanga, ate munange era tufaanagana, ffenna tuli bantondo. Kati tulina okwetegeera kankukuba akaama sentondo mu mutuuseeko. Engeri gye tuli basajja Baganda, oba tulina we twetwalira nti ffenna tusobola. Kati kusaana okukubeera akola ki? Amenyeka. Kati nze namenyeka gyali. Yeye muyiiya, ye muwandiisi. Ozinira ku ntoli. Kati namuwa eddembe lye. Ate bambi naye n'antegeera n'amanya nze naye n'amenyeka. Nze maloboozi n'amenyeka, kati awo obulamu butambula. Chaini. Kati ate ebyangu ebiri ku ye nti ye muntu ffenna nga bw'otulaba tetunnaba nnyo nti tuli b'amaanyi, naye ye muntu okubeerawo nti namusanga kyakola akyagala ate nange nkyagala. Bw'agamba nti tuwandiiseeyo luno oluyimba nno lukwata ku Bwakabaka, tetulina we tugenda kujja ssente. Nangamba nze 2 weegali, zinendeete 10. Omuntu ng'oyo boona omugjawa taliyo. Kyekirungi ku ye. Ekirala nti bangi bampandiikiddeko n'endaba, ngenda okuwulira nga bawandiise
kirala nnyo tekituula mu kyenjagala ngenda okuwuliriza mu ye mu by'abawandiise kati byanjawulo nga mpulira kyekyo lwe lugendo lwennyini olutuufu neŋŋamba nno wano nno lwewali ekube tu bayizawe n'ogwa okubeera nti ondabye olwaleero ye nsooba mukko nga nze omuntu naye ate ye mwangu mukko. Okay, kale baganda bange nkyalina abooluganda ababiri omuzira mbogo n'omuzira nkima betuli nabo leero ku set. Nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst Chikaya College and Vocational School bepateeka mu sente era balineri ne Twinex International wali Bulaga bakugamba twalayo abaana babangule then wetudda ku mwasanjala w'ejjinja aw'ekiwanga wokyamira okubeera ng'otuuka ku St. Michael Educational Center mwami Bazibu Michael wali okubeera nga akukwasaganya nkugamba nti subscribinga followinga ku Facebook ne ku TikTok teweerabira okubeera nga okoona mukadde gwe yeetaaga business tutuukirire obeere nga osobola okulanga business gwe yeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamo byafaayo na biki osobola okuntukirira ekasubi ku basooka kwa vula stage wensangibwa okubeera nga nkola emirimu ayeetaga oluyimba olwa Kadongo Kamo woboze ku terekero nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 nteekako audio kati gwe aina gundi waliwo abagamba nti oseera oluyimba baluteerako 2 then waliwo n'abalala nti ku YouTube gye ziri nkusaba soko okozese YouTube soko gwenda onoonyeza 2 wezibanga zikomye ojje nkuwe ezo nze zempulira nti nsobola ozikuwera ku price yange. Omanyi ebiseera ebisinga baganda bange omanyi nti tutambula ne tuina bino byetugula eno era n'ogenda nga ekintu okisanze eno kya nusu 10 n'ogenda mu supermarket nga kya 13 kati kibeera gwe opportunity cost oyagala okijjewa kati kyoyagala kikuseeza. So muganda wange ngenda kugira nzire kwono waliwo omuntu ali eyo nga yandyetaaze okubeera omuwandiisi w'ennyimba kikwetaagisa naawe okubanga omanyi okuyimba nga bwe nkugambye nti buli omu Katonda yamuwa obusobozi bwe lwakuba oluusi ekitulemerera bannayuganda omuntu kwe kumanya obusobozi bwe buli. Kati tugende ku basics z'omuntu okubeera omuwandiisi. Omuntu kimwetaagisa ki okubeera omuwandiisi? Ogenda kutuula owandiise namukwaya omaze okuwandiika olukwata oluwe Muzungu David ye Muzungu David alufuula oluyimba nga tomuyimbiddemu oba kyenjagala okutegeera. Amazima gali nti nze nga awandiika oluyimba bwe mmala okumanya nti ngenda ku w'enkima yandi ku mwoyo nga ntuula nga ngamba nti kati ngenda kuyimba ku ki ngenda kuyiiya ku ki nti ngenda kuyiiya ku kika kyange eky'embogo nga nkwata peni n'olupapula olwedde nze emidigido oluusi gimbeereramu ddala nga tutandika nga tuyiriba nga tugamba nti kati anti nze kyemmanyi nnyumirwa nnyo omuntu ali creative tugende oba ku kika ky'embogo oba tufuneyo any other topic. Katugende ku kika ky'embogo ekika ky'embogo kati tukusaba mu obutikitiki nga 10 otuweeyo ekyandibadde ekiyiiye ekyo ku kika ky'embogo at least n'ekibeera kya butikitiki 2 oba mwami Muzungu totumye weesitukidde kalo w'embuto giraze tojjera embuga olw'akasooka mpanga alengera ebule yasiima tube bakongoza babogo twebuge olw'eddoboozi lya baffe tuleme okubongoota. Muzungu David tweyongere tusigale nga tugenda mu maaso. Omubala gw'embogo kadagado kagwa kana magemba alidde embogo tonkwatako nkikutangaaza ate nga tusaba ssebo Katonda w'obuyinza kutukuumire bukajumbe. Mami Davis okyanjagalamu era simanyi nze yinza okuba nga matidde era naye simanyi atugoberera gwe atugoberera wobanga omatidde oba tomatidde teeka mu comment section
ekyo ona akulaga nti ekitegeeza nti gwe okubeera omuwandiisi olina okusooka okubeera omuyimbi gwe nga gwe. Weewaawo toyinza kubeera ng'oli ku ssa ly'abali naye nga okuyimba oteekwa okuba nga okola ki? Era mutuufu oba olina okusigala nga kubanga gw'oyiyiza olina okumuwa oluyimba olwo nga bwe lutambula, tosobola ddumuweera ku lupapula. Kyekyo kye mbadde mbuuza nti w'omala okuwandiika oluyimba olwo olumuteera ku lupapula nga luli ku lupapula tolumuwadde maloboozi. Kyembadde ngezaako okunoonya. Muganda wange oyo muweera ddala olupapula ndumuwa n'amaloboozi nengamuwa agange sige malungi kubanga omwami oyo yayina amaanyi agaga ate ge nategeera. Waliwo akayimba kaffe ke twafumba edda tetunnakateeka ku guni naye nga wogamba nti atunda ayolesa bagamba yamaze amangu. Ntuuse omuyimbi w'eggwanga nga bwe mumanyi yenza abayimbira eddoboozi abange ery'eggono ye mwasuze mutya bannange mbalamusa omanyi nnyumya ebyo byendaba ebiri mu ggwanga nkiddamu bannange mbalamusa eyo omanyi nnyumya ebyo byendaba ebiri mu ggwanga. Amagezi gembawa ku luno basebo bwe mufuna obutakkaanya tubuteeseze wano dduniya weetuuse evudde ku kkubo sebo omutonzi w'ensi n'abantu bo bafa n'abaaliwo emirembe giri kaakati mpewo amateeka bagabagaga balivula nga n'omukulula ogule kwa ssebo mukulu basitakange empaawo temwejjusa nammwe abawoza agende tubalinze. Awo ne tukomamuka awo saidi ya mpola. Okay, kati kambuuze ku babiri ani eyeegomba Lord Fred Ssebatta ku muwandiisi n'omuyimbi? Oba twesanga nga Mukama Katonda yakituwa bw'atyo kubanga nze bwe mba mpuliriza ennyimba mpuliriza ennyimba z'abayimbi bonna ne mwana wattu neekanga embeera eyo eri bwe tendowooza ekyo Katonda yakiteekateeka kubanga eddoboozi libalya tugambe na muganda wange oli katusooke tumuzze eri mbuuziza ku babiri ani eyeegomba Lord Fred Ssebatta? Lord Fred Ssebatta muyimbi nnyo era baŋŋamba wano mu Buganda ewaffe bonna abayimba ye yabasinga okuba n'amaloboozi amayirungi oba era yabasinga. Bwe naliko mu competition nasisinkana abantu ab'enjawulo abasajja ab'amaanyi abamanyi omuziki nze nno najja nnyimba ngoma zange zino eŋŋanda bajjajjange gwe baakola naye we bampulira ne baga waawo omusajja alina amaloboozi g'abali abasajja abayimba. Ne baŋŋamba jantukubuulire baani abo b'ofaanana ne batuukirira ne mbabuuza baani abo be mwogerako benfaanana basookera ku Ssebatta. Kati ne baddako Dani Mugula tukomaawo kubanga nze wempulidde composition of flowing yono engeri gyatambulamu nempulira Lord Fred Ssebatta empunzika enyambuka yonna nempulira Lord Fred Ssebatta kwe kubuuza ekibuuzo ekyo kubanga olaba obuzibu bwe tusanze ensangi zino bannaffe bangi bonga atuula na waliwo abooza nayoza ono kituufu kyoekyo lwaki nkoze eki nkubuuziza kati muganda wange ow'embogo nga tujja gy'oli gw'ogambye oli muki oli muyiiya ono muyimbi kati tugenda kubeera nga tukola ki tumenya ggwe ogenda kuyiiya oluyimba mu muzungu David wano tulage abantu omuyiiya afaanana atya. So ekyo nkikuwadde ng'otwala obudde nga tudda ku ono kati muganda wange watandika ekisa ky'okuyimba okiyingira ddi? Wenkiyingira na ekitone kino nga bwe nnakuganye nti kizaale nabeerangaawo kati neyakazaalibwa naye abeera muyimbi kubanga asooka kaaba naye kati ffe bwe tutegeerera omuyimbi nti ayingidde olwo ng'amaze okufulumya ntandika mu 2017 nga nyimba oluyimba olukwata ku Buganda ku kabaka wange baluyita omulembe omutebi. Lwe luli lwotuwadde olwo saalukuwadde gye luli omulembe omutebi lutambula lutya? Tyabanga omulembe guno omulembe omutebi twesimye olw'omulembe guno omulembe omutebi nananananana yensonga enkulu abange gye mbagamba
naamwe abatunda ebyabakadde mbalabula obuganda mubuleseseke lwali lutambula bwe luti olututteko emyaka nga bwe nkugambye nti natandikira nnyo mu ngoma eŋŋanda musiki owaffe oba obuganda gyatandikira ekyo music ffe wano music okujja tutandika okufuna ebibanja mu music twatandikira ku folk songs ze nnyimba ezakolebwanga ku bivuga byaffe ebinnansi era ng'obudde obwo twali bambuutu kati ebivuga bino ebyabakyerupe we bijja ne bitandika okubeera nga bijjawo biki biri ebivuga byaffe so ekyo wokyogera oba towemudde kati nenzijanga numba bwe nti ekisawe ky'okuyimba abantu nitandika okubeera nga seetiiririra nno neŋŋamba kanumba abantu bano gye banywera nengenda nga mbayimbira naye engeri gye bampa abasajja bali ekifaananyi nti nfaanana nnyo amaloboozi g'abasajja abamanyi okuyimba Basebadduka Christopher Badani Mugula babaligidde baŋŋamba banoonyereze nnyo bamanye baali basajja balungi nnyo nange nenoonya abantu abo ennyimba zaabwe so saazoozaamu naye natandika ozijjukiza abantu nga ngenda nzibayimbira mu mabaala eyo sente n'enjole zitagambika nga nfunamu ekyokulya nindabira ddala nti music lugendo lulungi mwesiimye abalina bakitammwe abaana bange bwe baluyita etaito yalwo mwesiimye abalina bakitammwe abakola entegeka n'otasanga bwavu tiva kufe bankobaza mbogo olwotakolera kizibu okufuna kyolya kwoteeka ebizibu ebyenjawulo ebikulumbagana n'obulakayamba songa omwana waboobo ne bwakola ekiva abeera kabamuza tinaye ffe bazinkulubuse akaba yakoowa n'obulakayamba nange bwe ntunuulira bange neefuna omutima ogwennyamiramu ekyo gwenza atalina kyentegese nti kirijju n'abaana benzadde abangi owange nenkola nabatupikanga nti muzaale ekibinyolo okubanga baafa abange mbadde wa beetika mbakube wajjajja yantabulamu ekyo munange nsaasiraana bansisinkana nninga omulalwa tayogera bya buntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nabula wengumidde abaana banvumya 1994 waliwo saaliwo tewaliwo naye olwokubanga kiri kingoberera ekyobwajjajja nange bwe najja saayagala bino biriko eyo nno olwo oluyimba lw'oyimbyemu ye alubamu esinga amaanyi wano mu kisaa kye Uganda bukyanga music akolebwa e Uganda tewaliwo alubamu ezitowa kusinganga alubamu okwafulumira oluyimba olwo It's on record. Kyemanyi bangi bagenda kwetakula emitwe manyi fe music ono yayingiramu obuwagizi ate wobeera objective ebiseera ebisinga ebintu oba otandise okubikuba engalike kati oluyimba olwo wemba seerabidde kwaliko Gwanga Mujje olumanyi ntumanyi tuwemu akapera abeesunga lwendigwa kale mwesunga ekiribeerawo tomanya baba Katonda byagera bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo kyova olaba weeriira tewabula mpisa egawenja bwiso so nga wampologoma ne bwalibaza yagenda n'agage nange mbalayirira nti okuggyako mpoozi lwe ndiwummula nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebinfaamu naye nno nakati nnina kyendese amatuba ganjazikeko mulabe ebiwalaŋŋanya amawanga gaffe mu byenazeeko gwabadde asitunkana mukwano tula olabe Katonda bwagera ebitone mu nsi ye 1994 eyo olwo lwe lwatonda olutambi olwo Gwanga Mujje kati oluyimba olwaliko olulala kwaliko oluyimba lwa Nabawanuka era olumanyi ndumanyi ddunga duno duyimbamu nyezo mutalusobola mulimu ebitundu bya Lord Fred Sebata engeri gye lulimu omukyala nayagala nnyo duyiga nenkwatako kitundu ekisooka awo naye nga
sinaluwa nnyo budde naye mukama wange omusajja oyo ebintu byenna byagala nnyo okuva lwe baŋŋamba nti ate mwengwira ddala nkyala binoonyereza. Kati olwo oluyimba nabawanuka lwe luyimba oluleeta Harriet Sanyu mu kisaawe. That's 1990. Kwaliko oluyimba olumanyiddwa nga abawala mumpe mudde olwa Ssenga omulungi Alice Nabata. Kwaliko oluyimba enjawulo y'abafumbo. Oyo Ssenga Justin Nantume ye mukyalo w'omukyalo. Kwaliko omugenzi kati Hadija Namale ye mukyala eyali ow'omu kibuga. Then ne Lord Fred Sebata kwolwo olutambi olwo nalwo lwaliko eyo teepu eyo. Era wemba seerabidde ku lutambi olwo kwe kuli ensi yetuzunza olwa Ssenga omulungi Alice Nabata. Buli luyimba olwafulumira ku lutambi olwo lwali lusobola okukola alubamu, era alubamu eyo neebanga etunda, era lwe lutambi nga buli luyimba oluliko n'okutuusa kati lukyakola kirukya trendinga. So simanyi we mutuula nga mukola ennyimba zammwe namwe mweteekako mu ttuluba eryo nti njagala nkole oluyimba luno generations ezinajja, kubanga gwe lwafuluma tonaba kubeera ng'ojja ne ku nsi. Naye kati wuuyo ennyimba ezaaliko zikozeemu omulimu. Nammwe simanyi we mutuula nga muyiiya mugira nga mugenda kukyusa nti oluyimba lwange luno lutambule ne generation n'eriddako ebeere ng'ekola ki nga etunuulira ekyo. Mukama wange ekintu ekyo tukyagala nnyo, naye era kiyambibwako ne Katonda. Amaanyi ago gava wa Katonda, kubanga bwe nkuwa oluyimba luli amaaso ku ggwanga si bya bufuzi nti oba muntu kinnoomu, buli ayinawo kyasobola tuyambe eggwanga abaliddawo okufuga biri bayamba. Oluyimba olwo mu kuluyimbanga nze saasooka nnyo mu nnyimba zange nali simanyi nti lwamaanyi, naye gye ndutambusizaako ku siteshoni ez'enjawulo banange oluyimba olwo balwagadde, lulimuko olukokolo olutonotono naye abantu balwagadde nnyo okusinga ku ndala. Kati kyendowooza nti tuteekateeka ebintu bino olumu nga tetumanyi oba ne Katonda n'abifuula ebyenjawulo. Kati nange nina essuubi eryo nti nja kukolayo ekintu Katonda abantu kye baliteerabira ekitaliva ku bantu mu kuwuliriza oba ku maaso gaabwe. Okay, kale muganda wange nkugamba subscribing ku Facebook, TikTok tu following. Gwe ayagala ennyimba zino otusanga Kasubi ku basooka kwa Vla Stage. Tusobola okubeera nga tukutuusaako ebintu bino. Kikaya College and Vocational School we bali okubeera nga bateekamu omusimbi. Twinex International basangibwa ali ebulaga badde ne boarding basomesa okuva ku kindergarten okutuuka ku primary 7. Then aba St. Michael Education Center bali wali Kiwanga Mukono. Kale gwe eyeetaaga okubeera nga olina kyolanga tutuukirire, tujja kubeera nga obubaka bwo tubutuusa eri abannansi abeetaaga ebyamaguzi ebyo. Nzize ewa Omuzirambogo. Omuzirambogo mukadde wange nkulekedde omulimu olinawo ogutuuseeko? Mpozi waliwo nange kali akakyansigaddemuuko. Wogambye nti twerabawa mu biseera eby'omu maaso naffe twagala ennyimba ezaffe zibe nga zisigalawo ng'eza bakadde baffe abo abatusooka mu kisaawe kya music. Ekyamazima naffe bwe tukyagala. Olw'ensonga bw'otunuulira ennyimba ezo ng'ozitaddemu ewaka ng'oli ne famire, ekyamazima tosobola kugobawo bantu n'okuva emabega eri yonna n'okutuuka kati. Naye kati ennyimba ez'ennaku zino nga bw'oziwulira ddala nze ndaba balina engeri gye bakuba ekintu kikkaku ne badduka emisinde ne bagenda. Senga mbadde si baganda bange bali abayita sayidi eri sibayingirira, naye nze bwe nabeerera ewaffe mu kyalo nyina oluyimba lwe nawuliranga nga lw'amaanyi lwali lwa baganda baffe
funtula ya akagoma agondi funtula yes. Ebiseera ebyo yali w'amaanyi kati mukadde wange muzungu oluyimba olwo naawe okyaluwuliriramu emirembe owulira otya naye anti ekyo kye bayita generation naye era kino tekitujjaako kiri kyentera ogamba abayimba tigwe woba oyimba toyimbira bana abaliwo yes. woba oyimba music oli ow'omu maaso fenna kitwagala ekyo yimba nga kyoyiiza kiva ku mulembe guno n'omulembe ogukola ki ogujja ogw'omu maaso kijja kubeera nga kikola ki nga kikuyamba kubanga kati olaba ono obudde buno ali mu muzaabibu esebo tolina ngeri gy'oyinza kubeera nga omuggyako bano bankudi kubanga kati kyekiriko era nga ebiseera ebisinga wenkwata kati nenkutemako emyaka nga 15 18 esebo okimanyi nti naawe ogwa mu nkudi bwe guli omuzira kimu wangi taata wenkutemako emyaka 15 oba ogwa muki mwekyo kyennyini ekiriwo oba ogwa mu nkudi kati songa wenkukwata obudde buno nenkugattako emyaka 15 mu maaso nono 15 mu maaso kimanyi nti oba ogwa mu olupapula si mupiira naawe ali awo wenkutemako emyaka 15 ku 2 ogwa muki wenkwongerako emyaka 2 ekyamazima oba oyimba atanawa musolo oba oli mu nnyimba za Fred Masagasi atanawa musolo kati kyekyo so mbagamba abayimbi mwe oli muyiiya ono muyimbi toyimba nga oyimbira generation yeneriwo yimba nga oyimbira generation ey'emyaka ameka kubanga kati nze siraba nsonga ensobi eneekolebwa olina omusanga omwana we wa myaka emeka 5 amutute mu kanisa bumulokole alokose eki to be honest omwana oyo alokose eki edda babatizanga mu Church of Uganda nze ndi mu kristaayo naye nga babatiza omwana asobola okweyogerera okwatula obulokozi bwo naye kakyakaaba tekamanyi nansi mbwe omwana akola ki agira bamubatiza naye ate nga wano wabeerawo omuyima oyo omuyima yakola ki yayatulira oli ekyo nakyo ndowooza twaseseetukamu naye nga kati era gye bujja tugenda tuuka tugende mu kanisa okukuba ebirayiro naye ng'obikubirawo omuntu omulala so tuddayo ku kiri ekya music nti kati omwana ono azina enkudi obudde buno omuzaabibu tugende mu kwepicca yoyo omwana gw'oyimbira kati naye oyimbira ow'emyaka ameka 2 kubanga wanaatuuka mu 2 ekyamazima nga si ye nti yatondebwa kubeera mugwagwa ajja kubeera nga talina guts zibeera kubeera nga awuliriza ki yoyo gwe nkugamba omulokole kati nti kati ajja kubeera nga abuukabuuka naye ajja tuuka emyaka egyo nga takyasobola kubuuka nga alina kubeera nga atuula n'akola ki n'awuliriza obubaka so kyekyo kye mbagamba nti wooba oyimba wooba owandiika wandiikira oyo so towandiikira ono gwokola ki gwolaba obudde buno kati tugenda kubeera nga tufundikira mbadde nkugambye nti oli muwandiisi nga nkuwadde assignment yo olina woogituuseeko era nga bwe kiri nti kino Katonda yakitweka nga yakituwadde kubanga si ffe nti Katonda yatuteekamu embeera eyo n'akuteekamu omudigido ogw'essaawa oyo ne gujja naye anyway
ono kati tukomeza ku naye nti ebintu ebituuka singa ng'otegeera nti Erik ten Hag ne Maguire bagenda kwatagana, ate Maguire afuuke kapiteni, ate Maguire olwo kati olabe ensinga ejjudde ebizibu ebya Maguire. Naye nno Maguire wuuyo bamukwasiza ekintu nno obuulyawo. Naye eyo tuveeyo, ensi ya Maguire tukole ki? Ensi ya Maguire tugireke. Anti nkugambye ng'okyalemedde ku nsi ya Maguire, ebizibu ebikwolekedde bingi. Ensi ya Maguire takyalina nsonyi. Naye nno ate ffenna twagambawo tuti mwagambawo muti obuulyawo ate gwe abadde atugamba nti Maguire tumwesonyi. Maguire oyagala tumwogereko? Nze mbagambye Maguire mutamwesonyiwe. Maguire anyiiga, Maguire asobola okusamba munne. Maguire oyo gwe mulaba, Maguire takyalina nsonyi. Maguire musajja muzibu, yeeteeba ng'akimanyi ttiimu erina okuyitawo. Maguire ate wamala n'agenda ne yeesikamu ne coach ne beesika mu mikono. Maguire oyo no gwolaba ttiimu nnyingi nga abasambi bangi bagobeddwa ku ttiimu nga Maguire ye waali. Maguire ne waakola ensobi, Maguire tananyezebwa. Kale wetubanga twetaaga okubeera nga Maguire kati ndooza ensonga za Maguire oyo musajja muzibu. Naye anyway muli bayimbi, nze mbawadde storyline. Maguire mujja kulaba engeri gye mukola ki? Ani atakabye ku lwa Maguire? Maguire ye atukabiza amaziga. Maguire ye muntu wa maziga, kubanga mubanga bagendo ganti katuwanguleko okwo gendo kugira nga yeeteebye. Jjukira omupiira ano gwa Sevilla, Maguire banne tebereza nga beetaaga omupiira, Maguire ne yeekuba ccu. Ne kuguno ogusembyeyo era bwayitawo kaseera buseera nga ayagala kwejira kwegamba Katonda yazza bibye tuteebereza embeera eyo. Guno gwa Jose Maguire waliwo gwe nalaba nga Maguire ekyamazima bamututte. Nga bamututte nga talinaawo ki? Talinaawo bwogerero. Naye twagenda okumaliriza ssebo Maguire yagaana. So ensonga za Maguire. Maguire musajja muzibu. Muwulira engeri gye siwagira maniyu. Muwulira naye era mpulira musajja muzibu. Maguire alina omutwe. Ettwe lya Maguire. Maguire alina ekifuba. Kati Maguire yabadde akola ebiva ebyo byonna. Banne bakaabya amaziga, abawagizi bakaabya amaziga, abagoberezi bakaabya amaziga. Maguire n'akola ebyo. Kyokka Maguire bamukwasiza ki? Obuyinza. Ye kapiteni wa Man U kati? Kati Maguire tuveeyo. So naye ku Maguire oyo omulaba, Maguire tujja Maguire katumwogereko bwe tuti. Bw'otamanya gy'ovudde ne gy'ogenda n'okinagguka, oba osekerera biddo bw'ato tonnawunguka. Nja kwogera okutuusa nange lwe ndigenda, musembere mbawe ebyange bye nzize ndaba. Mwava ku nnono ezaffe ne muzissa ebbali, buli omu akola ky'ayagala abantu ba wano. Ennimi zaffe muzityobodde musoosowaza engwira. Kino ekibuuzo kyaffe abakiise abatukiikirira, kibayamba ky'okuteesa ne muleka nga tetutegedde. Olw'okuba oluzungu ezaffe mwazidibya, muteeseza abazungu baffe bannansi. Abamanyi Oluganda sibambye edibya mutere, ebyo basajja bannange ebibagwiranya. Kye wajja nakyo olowooza lwakyo ddayo nakyo, kiki ekikussa munno? Owaayi tuve ku Maguire. Va ku Maguire musajja muzibu. Maguire si wa bulijjo. Maguire yeeteebanga enkya n'eggulu. Abasambi abawagizi ba Manchester wano e Uganda tuli maziga na miranga. Buli kiseera buli bamuleeta bagayiba na kiki kye batuleetedde. Juzi nga mugenda okusamba Liverpool. Nayisa obubaka ku mitimbagano gyange nga nkowoola abawagizi ba Arsenal. Tuwagire Manchester United. Arsenal baali bafudde. Tuwagire Manchester United. Olwe anti abasajja abo batujja mu FA nga batujjiramu ku Emirates. Mbagamba naffe tulina obulumi bungi. Ate tukikole ku lwa Bobby Wine kubanga awagira Man U. Ssaabasajja Kabaka
yali ajaguza amazaalibwa ge ag'enkaaga mu 9 kati feno mu kadongo kamu tulinayo Sauda Batenda n'akakaawa naye nga musanvu akuza amazaalibwa yali aweza 54 kati Haji Isa Kazibwe Kapo yali akuza 45 agenderedde omwami oyo kati ngamba tukole ki tukole ekyo abaaseno tukikolere ku lw'abannaffe abo omuwagizi omu ow'amaaniyo omwami oyo abeera wano ludda lw'e Matugga yakangula eddoboozi agamba tetujja namwe kamuwulire ku nnaku gye tuyitamu nga tuwagira maaniyo mujje mulabe Magwaya nga Magwaya atutulugunya gwe ne muwagira omuntu nga muntu wammwe omuntu n'abakaabya amaziga Magwaya ne yeeteeba mukadde ke musinga okwetaaga Magwaya yakola buli kino Magwaya nti Magwaya lumu yalwazaako n'omusambi we Magwaya teyesiba ku ttiimu y'abaana ate n'omwana wattu baayagala okumugamba nti owaayi ne bamusindiikiriza ne baasindiikiriza Magwaya baasindiikiriza Magwaya yalemerako yagamba baali bamutwala naye luliba olwo era ajja kgenda baali bamutwala West Ham ejja kudda mu kime baali bamutwala mu West Ham Magwaya yagaana okgenda ajja kugenda kale so baganda bange tukyalina abayimbi ba kadongo kamu emboozi ya Magwaya teggwa malojja era omusajja nali mwagala nali njagala nnyo Magwaya naye waliwo we yatuuka topiki eya buli nsi nentuuka Magwaya oyo nentandika omukubamu ebituli nzijukira oba waliwo MP oba mu Ghana yavaayo n'agamba Magwaya ye topiki buli wamu naye ogwo gwe mugenda okuwangula Magwaya abirinnyamu. Anyway, baganda bange eyo tubadde tuyitidde mu mboozi ya Magwaya bagamba nti mwongere otugoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. So fakati oyina ennyimba meka? Ennyimba ziwera 7. Ziwera 7. Zonna nga omukulu ow'embogo yaziwandiise? Ainako nga 5. Nga 5. Okay, kati tugenda ng'otutemerako ezimu ku nnyimba z'otukubiramu akapera. So fato akafuna obupera ndooza bulinga 2. Ninawo oluyimba olwa Corona. Nalukuba mu mbeera eyo yatuyisa obubi. Corona oyo buli omu yamumanya. Anzijukiza Magwaya. Corona oyo bwe mujjako nina oluyimba lwa Kabaka wakomawo Buganda. Wakomawo Buganda bwadda laba bwakomawo Abaganda mwebali kuwonga laba bwakomawo. Sagambizanga bwe mukowoola abaana ba muno ye muluwa obugalo bwa beeni baba olwo lw'emmengo. Kati ne luli lwe nakuwaddeko olw'omulembe omutebi nina luno lw'embeera tuliwo amaaso ku ggwanga nalukuwaddemu ndowooza nenkuwa ebikolwa byo. Nina oluyimba lwa Christmas buli Christmas lwetuuka sanyusa nnyo ne leero konsanze nga nnindirira akayisanyo tunabona amasanyu nga nnindirira Christmas keetonya omusana gwake waffe embeera ya Desemba eba yankizo nkola akazana nga mbaza kalenda eya Christmas embeera kuwuzi azaaliddwa omulokozi azaaliddwa balabe beebuga kyakizijjuza waggulu ne munsi tumuyimbire amakondeere gavuge muleete n'embuutu abange zoogere simanyi lwalidde oba ndiba mmoga omukama simanyi oba lwalidda ndiba nkyakola ki nkyabamoga nkyalaba bagamba ajja kudda naye simanyi oba bya lukolosofa tukuumirawo anti waliwo luli olugero olugamba mbu kikumaaza ng'ente ekola ki esula ku kyoto. Corona namukuwadde omumenyeddeko naye tetugenda gendayo nnyo kubanga obudde buno talina nnyo kyakola ki naye era tubajjukiza nti embeera yali nkambwe nnyo ate agirozaako wenakkiririza nti ensi teweevumanga ggwanga nga tonafa. Abasajja bangi nga okudda ewaka baali nga bo baakigaana ebyo nno bye nateeka omwo kati bituwe
ti omwaka 2020 gwo tegwatuwoomera tuligunyumya banange gwatulabisa bingi bye tutasuubira tulinyumiza abaana kagiyite gitambula emyaka naye guno olwa korona ndiseegala ngulojja mu byatunyigiriza ne tubirekera omukama yabalamula nga byo tebikoma nga tugumya mutwe okutambuzanga obulamu bingi byali binyiga nga tugumya mutwe okutambuzanga obulamu abasomi tebasoma bagulabiranga waka nga kuyita naffe abadongo tetwakola twali mu mayumba bange nga twebase tulinyumiza abaana bye twalaba tulinyumiza abaana bataliwo omwaka 2020 gwo tegwatuwoomera tuligunyumya banange gwatulabisa bingi bye tutasuubira tulinyumiza abaana ekyo kituufu omwaka 2020 mugo kyokka nno nga era gutuleeta ali mu ggonde mu bizibu by'amagwaya kati mwaka 2020 ogwo nze gwansanga mu kyalo gwansanga mu kyalo nakuba enkumbi era n'obula naye abagufunamu bagufunamu ate be bangi n'abakosebwa bakosebwa ate era be bangi nze kubanga wentuuka mu kyalo nagenda yaawo mu gwakusatu nga gwakatandika nsavaivinga ntya okubeera nga gunsanga eno mu kibuga nalina viddi ku Nakanyonyi Girls nga ndina ogenda ndabeko muwala wange Nakawala Roda kati mukyala waffe mulamu gwe nali ngenda naye oyo mwana wa mukulu wange kati mukulu wange n'angamba no mbadde nkusaba ombeerereko wano ku dduuka oba ongendereko mu nnimiro yalina abasimba ebinyeebwa ndabirira abo nti oli waanaaba akomyewo ojja genda era bwe ntyo saagenda lwali lwa mukaaga ne ngenda mu nnimiro ndabirire abali mu kusimba ebinyeebwa nenvaayo ku Sande nakoowamu ne ku Mande ndowooza oba twagenda ne brother wa kati ku Lwokubiri kumbe eggulire lijja we batyo nkugambye twali tusimba ebinyeebwa twakoola ne tukungula ne tuddamu okukoola ne tusimba ne tutandika okukoola navaayo mu gwa mwenda gwa munaana gwali gwa munaana nga guggwako kati nze kyannyamba nti nasobola okubeera nga nange nteekawo ennimiro yange era mwe najja ssente ezikola etterekero ly'emboozi ya kadongo kamu kati nze gwannyamba mu butali bugenderevu oli yajjanga ayagayaga anoonya ssente bino byentunda music ku simu nga noobeera ne ssente tolina kyogenda zikozesa zibeeraawo ndi waka kati oli najjanga agira apangisa ekisenyi nemuwa emitwalo ndowooza galinga 3 eka kumpi nga 2 nengenda nenjira ekisenyi ekyo naye kyankolera so bwekiti omwaka 2020 kati buzibu ki bwe musanze mu kubeera nga mwetunda eri abantu? Amazima gali nti obuzibu bwe tusanga ate abandi badde batuwa omukisa tebaagala kugutuwa nga bolaba tomenya personalities naye mugenzeko ku radio TVs mwinayo video William naye omulembe omutebi luyimba lwa Kabaka kati nange mujja kumpaayo omulimu ndooza ebyuma mubirabye biyitirivu ebyokubanga nkwata video manyi tugenda ne twogera ne tukigamba abantu nti omulimu guno tugukolera ddala tuli tiimu abantu 3 wano olaba kamera z'abantu 2 n'ey'okusatu nno mugirabye wali ekitegeeza tulina kamera zaffe ziri 4 eya export mugirabyewo so wetu twekutteko tubeere nga tutandika okuba nga tukola omulimu guno naye si gwa bwereere naffe tubeere nga tulina kye tuzeeka omanyi mu kuyamba ekisa ekingi ate nakyo kibi nnyo ojja kuyamba omuntu ye agende nga naye gwakulese mu nkovu so enasalawo nti tubeere nga ompaayo akasente akatono ekyo tukikole kive mu ddiiro era nga project eriwo kubeera nga tukwatayo ennyimba za kadongo kamu ezitayina videos enyimba nga 10 naye twayagala tusooke tufuneyo ba sponsor kubanga enyimba 10 omanyi kyekitegeeza nti kyenkana omwezi mulamba mujja kwerekereza nga temulina kye mukola naye temulina kye mukola
nawo buvunanyizibwa bwobusigala mu maaso nga bubabanja. Kati kwe kusalawo nti sponsor wajja n'akatono ako tujja kubeera nga nti njagala luyimba kindi. Ffe tetufuddeyo oba waali oba taliiwo. Waaba taliiwo nga yafa tujja noonya abantu abajja odduzanya. Waaba waali ajja kwebeerera mu vidiyo ye tubeere ne tofaali lye tugatta ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. So nsaba tusiibule abalabi ba Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Ngenda atandikira eno. Mukadde wange oba muganda wange Muzungu Davis, omukisa guno gwotuwadde olunaku olwaleero tugwebaza era tusaba Katonda ayongere maaso n'okuwa ebirungi, kubanga ekyamazima kiri nti musajja gw'oli mwangu. Nyiga wali ekirungi onasiiba.